Abavubuka 225 bakulemberwa Werishi Michael w'emyaka 32 ng'omulimu gw'okusala amayinja bagukolera Kyanja ku luguudo oludda e Kisaasi. Werishi agamba ekirowoozo ky'okusala amayinja yakifuna olw'okuba nti bangi baali baagala okukyusa mu ndabika y'ennyumba zaabwe ng'amayinja gano gakikola bulungi. Nenjiya okwongereza ku bizinesi eri mu layini ya building netandikawo nenjiya okusala amayinja tugajja mu birombe ebyenjawulo ne tugatabika okufuna design. Agamba okutandika okwekozesa yali alina kampuni emu ey'abazimbi mwe yali akolera kyokka nga ssente ze baali bamuwa zaali ntono ddala bw'atyo n'asalawo okuva ku mulimu ogwo. Yamala ebbanga nga talina mulimu kyokka mu mwaka gwa 2008 yafuna omulimu omulala ngeno yafunayo $50,000 era nga zino ze yakozesa ng'entandikwa. Ate anaago nagenda nengulayooko emmotoka emu ey'amayinja $30,000 nenjireeta nze mwenyini nengeesa awo saali na bakozi nze nagemakingira nengeesalira nenteekawo wayitawo nga wiiki nga 2 nefunawo bakasitoma lw'ensonga nti nali ndudde mu kuzimba nali manyi nti gundi asobola okwetaaga amayinja ag'okukola ag'okuzimba kusiba ku nyumba ye natuukiriranga abamu. Werishi agamba ng'oggyeko okusala amayinja gano abantu bangi babawa emirimu egy'okubazimbira nga bakozesa amayinja. Nti oli bw'ajja nga aze gula iwaawo tumuguza oba aze n'atuleetera ode ey'okumusalira tumusalira naye asinga aze n'atuleetera gundi ng'ayagala kumusibira amayinja tugenda ne tumusibira. Yadde ng'omulimu guno ogutambula bulungi wabula balina okusoomoozebwa kubasanga. Bizibu bye tufuna okujjako abakirayandi abaluusi ayiza n'akulimbalimba n'akuwayo ku ssente awo agamba genda onsibira amayinja n'ogasiba lw'ogamala takuwa balansi. N'amasannyalaze era nago era tugasasula lwakuba kati tugayaka go ga bbeeyi gw'amasannyalaze go ga bbeeyi ate buno obuma bwe tulina bunywa amasannyalaze olunaku tukoseza amasannyalaze ga $5,000. Wiiki ejja tugenda kulaba engeri gye basalamu amayinja gano n'ebirungi bye bagafunyeemu. Kyobe Dennis yakusakidde eggulire lino Crown TV.